Yo, this is Rock Pantilla, the Ekirwadde ky'akawali w'enkima kiyite monkeypox kibaluseewo mu disitulikiti y'e Luweero era nga wetwogerera abantu 6 omuli n'abayizi be bakakasibwa okuba nti ekirwadde kino kyabakutte dda. Wateereddwawo ekifo mwe bakuumira abantu abalina ekirwadde kino. Ku PJ Daniza Kakwoli omulungi omwagalwa tumbudde nkwanirizaako era nga nkwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaliro. Ekirwadde kyo kyatuuse dda mugere mu maaso okubanga ate mulwana nga bwe musobola okukyetangira. Omubaka Honorable Muhammad Segirinya wa Kawempe North oluvannyuma lw'ebbanga ng'ali ku ndiri olunaku olwaliro avuddeyo n'ayogerako eri abantu be era ng'ono abasuubiza okudda abaweereze olw'ensonga nti bamulaze okwagala. Balamusizza nnyo bannakawempe North bategeeza nti ekindeese olwaleero kubeebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu n'olwekyo buli lwempulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu. Ekisembayo bannakawempe nyongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North timukyaninamu obwesige. Ekintu ekyo sisinza kukisuula muguluka kubanga mukyantunuzaako eriiso. Kakati olwempulira ekyo nti Segirinya Kawempe North, Segirinya Kawempe North kimpa amaanyi ennyo. N'olwekyo bannakawempe nga bwe mundaze nti mukyanjagala nange mbabuulira nkyabaagala ate ngenda kudda ku luno na mutima. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuddemu tusinkana 2026 mu kalulu ke tunaddamu insha Allah. Okusinziira ku comments bangi bamusabye awummule asooke yeesonyiwe ebyobufuzi okusinziira ku mbeera gy'alimu. Weewaawo bagamba nti okukyala kulaba oba okutambula kulaba okudda kunyumya. Yes, kaakati baabano basajja bakulu abakyaddeko mu ggwanga ly'e Tanzania wabula kye basanzeeyo kyabamaze enviiri ku mutwe era nga balabidde ddala Uganda tukyali wala oluvannyuma lw'okukyalirako ku ggaali z'omukka. Bannayuganda nsoose okubalaba wano ndi ku train station bagita wano mu Tanzania naye mujjukire nti olunaku lwe twasayiningako Uganda, Kenya ne Tanzania naye balaba bano gye batutuusiza. Otunuulira coaches waliwo coaches nga meka ziri awo mpitirivu nnyo. Sente twasayininga ze lunaku lwe lumu naye ffe Uganda tukyaddaabiriza gali agakadde. Sikuddaabiriza singa otunuulira etrain eva ku good shade okudde owewuunya n'ennaku ekulamukusokolabiteri atajagala nemulemu ekisuka laba ne Entebbe airport teringa bweti buli station ezifaanagana tetulagira obubbi bususse naye bannaye twetereze obubbi bususse tutaleka okuswalako abantu bayige omunulubirano muwagira ennyale owagira biki talika okutambulako okujja kulangu konga ojja kuzuukuka omukulembeze kimu yajja okukikola era si omu yajja okukinoonyereza naye bwe babateeka mujja mutuliiga bamumuniiga nezokolabe eno station yemu naye station zona ogende mulokolo bwetyo ogende zona bwezi zino balina train ezisuka mu 10 bwezi never tukyalira kugalagala ntuleta nebitraining tebijja tulina nezo tuyiseeko ku kkubo mutraining endala eri gye twagiddemu olunaku olwaliro kkooti ya Buganda Road etanzizza Isaac Mukwaya erabikirako mu katambi akaabuna emikutu migattabantu ng'agezaako okutomera omusirikale wa poliisi y'ebidduka engassi ya mitwalo gya Uganda 6 oluvannyuma lw'okukkiriza omusango nti yaguzza. Kinajjukira nti ono omusango guno yaguzza mu mwaka oguwedde bwe yali mu mmotoka ekika kya Subaru.
naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Hassan Kasinje yeyagudde mu mbi z'omukulu yabadde anoonya omulimu. Ono nno yajja mu kabokisi ke n'amuwandiikira bulungi n'empisa era n'obwetoowaze obw'ekitalo ddala n'amugamba halo sa nze gwolaba nina emyaka 23 era nga ndi Nansi omusajja ndi qualified wabula nga nnoonya mulimu wabula sifaayo kika ki kya mulimu gw'onoofuna gwonna ogunaabaawo azilonga azigunaaba mulimu nyamba neeyanziza. Omukulu ka message alabika yakalaba n'atakola ki n'atamuddamu. Ono obugumiikiriza ne bumuggwako oluvannyuma lw'ennaku 2 n'ayingira mu kabokisi k'omukulu n'amuwandiikira nti oli mata teekako KO buta teekako KO afande okiwulidde n'amuvuma bw'atyo. Awo n'afande we yasinzidde n'agamba naye bannange onvumira ki ddala nange emirimu sigiraba ye n'ekirala onsuubira otya okufunira omulimu mu nnaku 2 afande byamuweddeko bannayuganda awo we batuuse. Semaka ategerekeseko erya Semakula okuva wali eri mu mpije bw'atyo yagenze maaso okuba ng'akwata mukyala we ready handed mu nju yaabwe n'omusajja omulala mu kikolwa misana ttuku olunaku olw'eggulo. Wabula ono kye yakoze yabasibidde mu nnyumba teyeekooyeza n'agenda mu maaso okuba ng'ate akoowola abakulu ku kyalo n'ab'obuyinza nabo bajje babeere ng'ate beerabirako n'agaabwe era bwe batyo baabasiŋŋaanye. Awo nno we yasinzidde n'abasaba bakole endagaano eraga nti takyalina buyinza ku mukyala we era omukyala amukwasizza omusiguze. Bw'atyo n'abategeeza nti okuva ne leero omusiguze kaakati yatutte mukyala wange era yamuvunaanyizibwako. Bankuba kyeyo bangi bazze beekubira omulanga nga bagamba mbu omukyala Anti Kaduka Kilowi yabali azaamaanya oluvannyuma lw'okuba ng'ate bamuwanga ensimbi abakolera obuduuka wabula ate n'atabakolera ekyo kye baali basuubira n'abamu n'okuba bulookinga n'aba nga tabanyiga. Ensonga zino zizzenga zipostingibwa omukyala amanyiddwa nga Rita Kaggwa era nga babadde nga bamuwa screenshots eziraga ensimbi ze baasindikira Anti Kaduka. Wenjogera omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate ayingira mu nsonga zino era nga baakoze ne kibayita WhatsApp group we yasinzidde n'akoowoola buli omu agamba nti Anti Kaduka yamulya ne we luba lwa 5 agyeyungemu agende maaso okuba ng'ateekamu kibayita obujulizi bwe. Anti Kaduka agenda kukwatibwako n'omukono ogw'ekyuma era nga Catherine asuubiza nti agenda kuba nga yeegattibwako omukyala amanyiddwa nga Jennifer Fulufiga balabe nga ensonga eno bagiggusa. My name is Catherine Kusasira, presidential advisor. Bannange, mikwano gyange, baganda bange, nebaza bodyguard wange antadde mu group eno, ampitiddemu ebintu bingi bannange. Nembulira ninga obandooda oba kiki sikitegeera. Kubanga obulumi bw'abantu, ssente y'omukubi w'ekyeyo, ssente y'omwana ali mu kiyumba, ssente y'omwana ali mu kubonaabona eruma ng'ogiwadde omuntu n'agibba nanga takoledde ky'oyagala. Bannange, nze yali abaddeko e Bulaaya ne mpulirako ku kyeyo nga bwe kibonyabonya nendaba abantu nga bwe babonaabona kunoonya ssente yaabwe. Omuntu alya ssente y'omukubi w'ekyeyo bannange kiba kibi nnyo. Tomanyi oba osaana oba kukola ki. Kale ffe tuli basabizi ba misango naye Katonda yekka, wabula ate na waliwo n'amateeka. Amateeka weegali era gateekebwa mu nkola bw'oba ogoberedde. Nsaba buli muntu owakakasa nti Anti Kaduka yakubba ngenda kuvaayo mbalwanirire muteeke wano evidence zammwe nga nnyambibwako kolegi wange Jennifer Nakangubi gwemanyi nga Fulufiga wamu ne Rita Kaggwa ne bodyguard wange. Buli muntu nkusaba oteeke wano evidence yo. Ngenda kuyimirira wamu nammwe, ngenda kubalwanirira paka lwe tukigusa nga mufunye obwenkanya.
Oluvannyuma lw'akabanga ng'abuze ku midiya oluvannyuma lw'okuviirwako mama we omukramanyiddwa nga Gravity Omutujju alabiseeko wabula ng'ono ku mulundi guno akukkulumidde ebyobufuzi okuba nga tebyaviirako konsati ye okufulopinga ng'agamba nti singa temwalimu byabufuzi konsati ye teyandifulopinze wabula ate era mu kadde ke kamu yalaze nti akiikira omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ensingo ng'agamba nti aba NUP baavaayo ne bazannyira mu kufa kwa maama we wabula agamba nti ekisinga okumuluma ekyokuba nti Bobi Wine yatunula butunuzi n'atavaayo koma kuki ku ba foot soldiers balekeraawo okubanga ate baddira mama we ali innocent okumuteeka mu bintu ebyo eby'obufuzi era bw'atyo n'ategeeza nti singa ye baamulumba ne bamuvuma byonna bye baali baagala yayita kiinaako ki buzibu wabula obuzibu bwa bujja kyekyokuba nti Bobi Wine alaba ba foot soldiers nga bagenda maaso okubanga ate bavulunga abantu abali innocent ate ne yeesuulirayo gwa Nagamba weewaawo abaana bangi bavuddeyo kubanga tebataginga omukramanyiddwa nga Calvin Kayanja mu video ya Babi ne Bobby egenze maaso kubanga ate etrendinga olunaku olwaliro era nga wano we badde basinziira nga bagamba nti Calvin Kayanja agenda maaso kubanga ate afulumya amawulire nga Babi we yanoba era nga batakyalina Kyagulanyi biki so n'olw'ensonga eno baagadde bagende maaso kubanga ate bamulumyamu mu ngeri efaananako bweti. Waje. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba ki aji? Ni haga. Usiramu tebugana aga. Eite. Nirebi. Ngopana na bulungi. Niyaza. Ono siramula. Kasharia yako. Habibi. Nakugambye erinnya lyange balikyuse. Erinnya lyo balikyuse. Ery'obusiramu. Bakutume Adija. Lwaki batuma Adija? Dwakutuma tumanyi nti Adija. Obusiramu butuyigiriza nti ye mukazi wa Nabbi naye Nabbi wadde abasiramu bawasa nnya Nabbi yalina haki emu eyo we yalina ya Adija mbu yalina omukazi omu yekka paka Adija we yafa so kakati nange engeri gy'oli haki zange zonna ziri mu ggwe kati obeere nga gwa Adija nga nze Swaibu kiba kiggwa. Adija yamala naye emyaka 25. Naye gwe tugambe nti twongereko 0 emu. Naye kibaye nti Nabbi awasa abakazi abalalira. Eyo paati eyo ze sije njagala nze njagala paati eno ya Adija obadde otya eri paati onagiteesaako. Kasita oyogera. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Haji. Wala wasiru wala barafikum barakallahu fikum. Abana mugwala mwasiru wala barakallahu fikum. Sajja yagamba abana balezi. Sakyusa bigambo bya musajja. Nyina okurepresenting a boy child. Azizana okujja. Olaba tulinawo embagaawo. Gonna be alright. Gwe okimanyi kati no laba over fall over season zakyuse. You know it's fall wherever it's going to snow. Yeah, it's fall now. This is beautiful. I'm even glad tebabiyezeewo tebisana kwerawo tolaba. Tuyinawo omukolo tuyinawo okwanjula. Mama Adam tukube akafaananyi wano ku simu yange nga tuli mu bikola ano. Wabula bifaanana bulungi bambi. Selfie mode. Wanji tatu. This is nice. It is actually looking beautiful. Looking foreign. We have to clean tuyinawo okwanjula enkya. So tebakube singo. Njagala nkube ngupome distance nga naye bikola byonna obiraga. Oba isitame mukwano. Oba birabe bikola. Dakema bega njagala n'omuti ogukwate. Nabe kirira mu slow motion. Nice Wanji. Tugenda obirabe. Naye John wayi bajja. Ngoli how? Ndi bulungi mukwano. Ndi okay.
Omukyala Stasha Mayanja amangu ddala nga yakoogerwako ebigambo nti yadipotingibwa okuva mu ggwanga erya Canada bw'atyo n'avaayo n'akolera bannayuganda video ng'akyali e Canada n'abategeeza nti ye targeting deported olunaku olwaleero atuuse mu ggwanga lyattu Uganda era ng'ono ayaniriziddwa ab'emikwano abooluganda abako okitegeera era nga takomya wagenze mu Prince Conference wasinzidde okubanga ate ayogerako ne bannamawulire era nga ayogedde ku bintu ebyenjawulo okitegeera tumulese alogaloge tumulese ajati tumulese alogaloge tumulese ajati tumulese alogaloge kulikayo ajati bannange ngonyiride wanange oh my god bano bafana kunkabya mazigo basigala bika like tears of joy nange mwebale sanyo you are such wonderful. Hi darling. Hi dear. I'm fine. How are you? Do you feel the weather? Do you feel the weather? Don't even mention. Ate ye Prophet Jonathan Narebo havudde bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate akuutira abasumba obutava ku mulamwa naddala abasumba ababuulira enjiri etakyakwatagana ennaku zino n'abatunuulira ennyo ensimbi n'ebyenfuna agenze maaso okubaka obubaka bw'abaweereza. Come from that background. Sigenda kubuulira njiri yakujja ngambe nti kitwale nga wasuze enjala. Sigenda kugamba nti kitwale omwana wo waliwo yamuwambye nga tomanyi gyali. Sigenda kugamba nti kitwale nga banka ekutwala. Naye nga manene yatutte because yalina abamajja abali kusaidia. Ofuna tubere n'enjiri eyamba abantu eri practical. Eyaddala. Tuve mu yokuwudisa abantu bannange basumba tugiveemu. Omuntu mugambe genda osabe naye genda okole. Baleka sula mu overnight ngo basuubiza bwe basuubiza. Tubere n'enjiri eri practical. Abana mbawe workshops mbawe seminars. Zibereyo ku machurch. Ezibe empoweringa. Omwana omufumbo mugambe ndikituufu bojja n'okusabira obufumbo. Nawe weetegobere mu bifo ebituufu. Yes. Omwana mugambe ngendo tuleko ku Sheraton. Naye kati gosiba ku church 24/7. Buvaya ate nodda waka. Ate nogamba ni mukama kano njagala mpo omwami. Ogenda musangawa. Ewamwe waka. So, let's be practical. Abana mbawa avenues ezokufuna mu sente and support them. Sira mwana kimutwala kugenda amanenda kufuna sente ngasobola zijja ku church. Yes. Support them. Mwe mwagala kuzimba bizimbe binene. Bikole ki? Ebizimbe binene biko. Yesu yalina ebizimbe bimeka. Church yali yenkana ki? Mu bufu bwe bumu omusumba amanyiddwa nga Pastor Serada avudde bw'atyo n'abuulira endiga obutasuubira kugaggawaza kkanisa okuggyako ekkanisa bo ebeere ng'ate ebagaggawaza balyoke bagende maaso okuba ng'ate bakuza ekkanisa okitegeera. Weewaawo enjiri eno bangi bagenze maaso okuba ng'ate bagitunira ne bagamba nti ono nno yandibanga obubaka buno ayagala kubuweereza omusumba Aloysius Bugingo. Jjukira nti Aloysius Bugingo product yono omukulu ye yamuyigiriza okusumba so ne bafunamu awo obutakkaanya era buli omu n'abanga akwata agage. Wadde ovunaanyizibwa ggwe okuleeta ekimu eky'ekkumi mubeeremu emmere mu kkanisa ovunaanyizibwa ku ekyo ekkanisa teteekwa kugaggawalira ku ggwe. Eno kyaki teteekwa kugaggawalira ku ggwe. Ekkanisa eteekwa okuyiya amagezi gaayo agagigaggawaza bw'eba kyeyagala. Ekkanisa tojiganya kufuuka mugugu. Katonda gwe bawa si mwavu. Katonda mugagga. Sooka otereke 20% ogise wali wabbali. Oddire 80% esigaddewo okomputinge nti ku miliyoni Katonda ayagalako sente ka mitwalo 10 ng'ogitwala ku zino ze bayita 80% ng'otulako emitwalo 10 ng'ojja najjo ku kyaki. Ogamba Mukama nti nkoze ky'oteeka okukola nekino ekirabo ekiri extra. Thank you Lord. Tunalabagana omwezi ogujja. Ekkanisa y'ewamwe bw'eba eyagala ggwe ogigaggawaze esooke kugaggawaze ogiddize. Kama taata tusitula Bugingo mu maaso go. Taata bagamba nti akwagaliza ekibimu agalize birungi. Kakati Mukama musaale y'olwaleero ndeeta omusumba Bugingo Aloysius mu maaso go. Muleeta mu mikono gyo. Taata fe yatusabidde mu bibiina yaffe tusaba omukolera ebirungi. Taata tusaba musumba Bugingo leeta amataba geerewo tente zonna azimbewo kyakya afune enkulaakulana. Tumwongera omusabira ebirungi taata nga bw'ali omutuukirivu. Omuyita omutwale mu kifo ky'okwesiima kano ke kaddeke. Siraba lwaki omulisa. Taata yamba omudduwo. Taata oba osobola mu
omutima aleme kweyambulira katuuti kubanga atuusiza enjiri eri amawanga tumusitula mu maaso gaye Mukama tuleetale mukyala w'emikono gyo tuteeka mukyala wa Bugingo mu mikono gyo Mukama nga bw'alina enteekateeka ng'omwami akyaliwo nga bw'abungeeta ng'omwami akyaliwo tusaba ate munnaye bw'oba omaze oyita omwami omuleke naye yeetaaye naye omuwe ebbeetu kubanga abantu batuukirivu taata ffe tetujja musabira bibi Bugingo wabula tumwagaliza birungi byokka taata kima Bugingo omuteeke mu kifo ky'okwesiima taata twala Bugingo mu kifo ky'okwesiima nga bw'ali omutuukirivu taata tumusabira tumuteeka mu maaso go ebirungi byonna bidde ebigwe Mukama bw'otutaasa ekyo onaaba otuyambye tunaaba tudda ku lwona alemedde ku ntebe anuuna. Omuganda yagera n'agamba nti gakuweebwa munno Yesu omukramanyiddwa nga Jenkins Mukasa avudde bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate awabula abayimbi jjukira nti naye yali muyimbi naye byagaana buganye n'abategeeza nti bayige okujja music waabwe mu byobufuzi awo music ajja kugenda mu maaso naye kitali ekyo tebajja kuba nga ate bamalako ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Sasha Brighton avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate yeegaana buli musajja gwe baali bamwogeddeko nti yaliko omusajja we omuli Walukaga omuli Big Aye omuli oli Shonga Herbert agambe nti abona tebabangako basajja be they were just her friends n'ategeeza nti bw'aliba afunye musajja wo mutuufu alijja n'akola ki n'alangirira nti yono ate nga ye mwana muwala Carol Nantongo ekivulu kimuwuuba ennaku asigazza ntono ddala wabula nga ate ono yagenze maaso okuba nga ate avaayo n'abuuza Eddie Kenzo nti ajje annyonnyole lwaki bweki ekyo kyennyini ekimulimu abakyala kireetera abantu okulowooza nti abakyala bonna bamubeera okumpi bandibanga bamwagala jjukira nti Carol Nantongo y'omu ku bakyala abo abaalinga ennyo ne Kenzo era nga bingi ebyagenda maaso okubaawo abantu ne bategeeza nti Eddie Kenzo yandibanga amuswampata kyekimu kyekiri ku Lydia Jasmine so for that reason yavuddeyo n'atuula mu kamera n'agamba Kenzo jangu otunnyonnyole ki ekyo ekikulimu ekireetera bano abalala abatulaba ffe ababa bakuliraanidde nti tukwagala okiwulidde oba Kenzo anaayanukula nze naawe naye ng'ate ye Kenzo gyali yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayogera ku bakyala abasingira ddala okuba nga ate bambala obubi mu music industry n'agamba nti ye kyalowooza ku bakyala bano nti bagezaako okukoppa ensi nga bw'etambula naddala mu nsi ziri ezikulaakulanye nti abayimbi baayo be bakyasinze okwambala obuso ne bana ab'Uganda bandibanga be bakoppa bali bwe batyo ne baba nga ate basula enonono obuwangwa ebyawano ate n'ekirala n'agamba nti mwe bannayuganda mulaga nti mulina nnyo interest mu bintu by'obusiru ebyobuseegu oba okitegeera bwe bakibawa mwanguwa okukipapira okukiraba n'okukiwa attention eddana ebintu ebitali bwe bityo so bwe balabanga dimandi yammwe eri nnyo mu ebyo bwe batyo ne bagenda maaso okuba nga ate basalawo kubanga bakola ki babawa ebyo sakita ati nabo bakola ki basigala ku noobu mbufunze mwe muleetera abayimbi okukola ebyo mbu bye bakola. Yeshiba avuddeyo bw'atyo n'atulaga ku byavudde mu sikaani naye ngono abadde mu kiyungu ng'agenda fumba biriŋŋanya ennyaanya green paper bw'atyo n'abipanga awo wabula atuwandiikidde n'atugamba nti awulira essanyu kubanga obulamu buno yali yabulindirira obwedda naye engeri omulimu gwe yali akola nga tegumukkiriza okitegeera yali ayagala kubeerako mu kiyungu nga yeefumbira yeekolera ebibye ng'ali just yekka ne bebi we gw'asuubira mu lubuto si byabakozi kumufumbira okitegeera naye agamba nti olwanekyayo omulimu gwe yali akola byali tebimukkiriza naye kati musanyufu okuba nti atuuse mu kaseera ako ke yalinga aloota ke yalinga yanira okubeera weewaawo empanga gy'apanzeemu biriŋŋanya n'ennyaanya ereetedde bangi okugamba nti tabanga alina information gy'agezaako okutuwa mbu omwana wa bulenzi ba social media in-laws tebeewumuza. Kaakati bo bannayuganda nga bwomanyi nti obwangu babulina bakoze dda eddagala lye bayita egonge oli omusajja wa Equatorial Guinea yagenda maaso okuba nga ate atrendinga nnyo olw'obutambi obuyitirivu obwafuluma era nga batulaze nti eddagala lino onywa kamu kokka n'oba nga oli ku mudido osaza kimu nga kibiriiti. Ate nga ye The Romantic Mukiga avuddeyo bw'atyo n'awandiikira abanyankole n'abakiga n'abagamba nti bambi tubeegayiridde oba mbeegayiridde n'obwetwazo bw'ekitalo ddala mulekeraawo okwambalanga jiini nga mujja ku mikolo gyaffe egy'embaga n'egy'okwanjula mukikomye
Ejo mikoto jibaja jini jibaja culture wear so nga ate yo mukramanyidwa nga Honorable Mukasambide avudde nagenda maso kubanga ate ayogera ku nsonga z'obufumbo era nga agamba nti omwana omuwala bwaweza emyaka 20 alina okufumbirwa wabula omusajja gw'alina okufumbirwa alina okubeera mu myaka 4 bano sibe bakidende bano kubanga omwana omusajja ow'emyaka 4 azaala omwana ow'emyaka 2 I really don't understand basajja mwe biche ebibalimu. Anyways, kamubatuseko ate tweyongereyo. Alio namba bulira nti kasitoweza omwana omuwala kasitoweza emyaka 3 kitegeeza omuntu alina okuwasa abeera mwana n'okweyongerayo kati ate kizibu okusanga omuntu alina emyaka 4 n'okweyongerayo nga tannawasa okujjako ng'alina ekizibu ng'era tajja kuwasa era nga tabyagala oba nga yawasa ne baawukana oba nga yafiirwa naye olw'ekyo bw'oweza emyaka 3 ng'oli muwala lekerawo okulowooza kwani anaakuwasa lowooza nnyo ku ssente mmeka z'ogenda okufuna gw'oliwasa nolwekyo temumala budde kulowooza ndi bajja bawasanga owezezza emyaka 3 mala obudde okulowooza ku muwendo gw'ensimbi gw'olina gw'owase abatalina busobozi buwasa kubanga baale mu kkola bulyoke obateeke mu njuyo era otandike n'obasalirawo. Olunaku olwaleero yes ayibadde kooti oba lubadde lunaku lwa kooti eri Haji era nga alabiseeko mu kooti wabula nga bulijjo Hajati abantu bamukasukidde ebigambo ne bamukasukira ebigambo ebisongovu nga bulijjo batera okuba nga tebakikwasaganya era ngono okusurvivinga poliisi esazeewo okuba nga ate emutwalira mu kabangali yaayo nga bukuumi buli very very tight ngera abolengera awo naye nga fulufiga abadde ku front line ng'awaga ng'agamba nti tukulina tojja kuba nga ate otuwona ku mulundi guno yatugambye nti amulina mu 5 era agamba nti omulundi Haji gwaddamu okulabikako mu kooti wakuteebwa ali konkshua weewaawo nga bangi era nga bo balengera ku kooti bali ku saidi yani ya Haji ati abali ku saidi tulaba batono ddala era buli we tugenda ku kooti tebatera kubaawo babaawo batono bakibogwe aba Haji be basinga obungi kakati nze wano nja kuwa batiimu Hajati I mean yes abawolereza Hajati ya wano ku mutimbagano gwange era nga bwe ntongera kubanga ati nkutusako omukramanyidwa nga Calvin Kayanja awe ensonga ze lwaki asubira nti Haji ayinza okuba nga ate aluzinga musango guno n'asibibwa nno emyaka egitali mitono jjukira ono yavaayo n'atugamba nti ekiri mu magulu g'omukazi bwe kituuka ku musajja toteerangawo omusajja mukono towakanira musajja kubanga naye muki musajja era nga bingi byazzenga ayogera nga atukakasa nti Haji yaliya nisha mbadde pije okukuweereza ngenda kuba nga ate nkusibulira n'omulungi nkwagaliza ekiro ekirungi amakya amalungi okusinziira ku nsi gy'olimu webale kubeera mulabi mulungi weeraba. Hajati Zuula mukyala mugezi era ye yamanyirawo nti omusango guno guyinza okujjamu ababuyabuya abalowooleza nti kooti ekolera ku TikTok buli kimu kyonna n'akidokimentinga okuva ku bujulizi obwamuweebwa abaana be bennyini ab'omu nnyumba nga kitaabo be yakozesanga muganda waabwe n'ebyo ebyalinga ku ntambi z'essimu zaayogera ne bbaawe ku musango ogwo n'ebyo ebyaliwo mu nkiiko zonna eza famire ng'omusajja yeetonda n'ayogera n'okukompasetinga byonna birina mu butambi obw'amaloboozi ne vidiyo. Hajati ono mukyala mugezi nnyo mutemulowooza nti ebyo bikolebwa omuntu omusiru singa embeera eno Hajati gy'alimu olwaleero yamusanga teyeetegese bw'atyo singa aliriddawa. Ekyokubiri mwenna ababuyabuya abeeyiwa ku kooti ku musango gwa famire y'omuntu nga n'egya gavumenti egibakwatako ababba ssente zammwe temulinnyayo mugenda kuyamba ku Hajati okwakivinga justice mutya bw'otunuulira supiidi gye mutaddemu okulaba nti Haji ajja mu high court omusango gwe guwulirizibwe nga n'abalala ku misango gye mbali makomera bakamala emyaka 4-5 tebajja mu kooti kubanga emisango gya capital offense ffe tugimanyi tulina n'abantu baffe makomera ku nsonga y'emu ne tukimanyawo process delays kati supiidi gye mutaddemu okuleeta Haji for trial agende mu cross examination ne Hajati nga alina obujulizi buno bwonna bwe yajja documentinga Haji bagenda kumusiba. Nze mbabuulira mwe mwenna abaleekaanira wabweru ba kooti abalowooza nti kooti ekolera ku TikTok. Court works with evidence. Hajati gy'alina ntegerekese bulungi ekirala bino bye mumukangakanga omusango gwa capital offense guba gwa gavumenti si Hajati yekka yakasooka okuweebwa obukuumi n'abalala bonna olusi gisobola okuba emisango ng'olusi gw'olumiriza musirikale olusi olumiriza bajjeekera oliso capital offenses zonna ziba misango gya gavumenti era evunaanyizibwa okuwa obukuumi. Hajati yafuuka mujulizi eri gavumenti
kati mwete mulowooza nti mukyalwana n'Hajati kati muli ku gavumenti ge mazima gennyini ekisobola okuyamba Hajji ono kuva mu kkomero b'okuwona omusango guno kwe kuteesa n'Hajati n'ebino byonna bye muvuma Hajati bye mukola ki gineemisango gibadde mu makooti naye kooti ekuwa kooti ne balooya abagezi bakwadvisinga bwe bati noonya famire teesa nayo omusango guve mu kooti ng'oli kye bamubuulira ntuula za kooti lwe zibaddeyo naye omusango buli lwe mugutambuliza mu mawulire ku muntu alina obujulizi bwonna mugenda kumaliriza nga mumusibye obulamu bwe bwonna nze mbabuulira kubanga Hajati alina buli kimu kyonna ku lukomo lw'essimu endagaano ze baakola omusajja nakkiriza mu family meeting amaloboozi ne bu video ng'abaana bennyini bamulumiriza bunajja kubupresentinga mu kooti omusajja wammwe omusango gubeere nga gumuse mu ebyo byonna nti abaana baamala ne beekyusa abaana basobola okubakozesa naye bakyano bano bakonsidalinga nnyo video eri origino era ne Hajati okujja mu mawulire yali ayagalamu ababuyabuya muveeyo mu speedingira omusango kuba singa teyajja mu mawulire guno omusango wanditambudde emyaka 6 teyandifunye justice naye olw'okuba nti mwaguyingira mmwe bampulira kakubye kati ne muteekamu ne ssente bagudduse mangu mu high court ne mwerabira nti temulina bujulizi buguddukamu mugenda kumaliriza nga Hajji ali wano soko okwate penni n'olupapula nguwa emirimu gy'ebweru egitambulirawo abastaffe Uganda Limited bakakasa nti akasente kooteekamu nga visa kuli mu ngalo kati no beetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 36 genda kwetwalira mirimu egiri ku bisaawe eby'Ekkata, Dubai, Abu Dhabi ne Kuwait nga mmwe mugenda kuba mwaniriza bagenyi okusitula ensawo okulongoosa okola nga bawaiter ne bawaitress salala atandikira ku $1.5 paka $2.8 abo security guard abagenda okubanga bakola Abu Dhabi bantu bange banoonyeko ku noti 7 nya noti 7 26 bakusuza bakuliisa ne ku noti 7 6 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba kwoteeka ne vacation bantu bange mugende mujje mukole interviews mugende bweru mwekolere kugina emirimu egiri professional nga bakuyisanga omukozi nino omubuyabuya gwendabye mu musango gwa Hajji ng'ategeeza abantu nti kooti egambye Hajji yakeberebwa omutwe era gutegeera bulungi omubuyabuya nakkaatiriza nti Hajji takozesanga ku biragalalagala byonna era Hajati Zuula yali mukyamu okuwaayiriza ogw'enjaga naye mukimanyi nti singa poliisi ku fayiro yeeteekako nti omutwe gwe gukola bulungi era omusango gwaguddiza tewaliiko biragalalagala byonna baba bakutadde mu musango direct nti kyonna kye bakuvunaana wakikola otegeera bulungi saate singa obaako enjaga ng'Hajati bwe yali agambye osobola okuwunga n'ogenda mu kisenge ky'abaana mu kifo ky'okugenda mu kisenge ky'omukyala olw'oliko enjaga ku mutwe kati tugenze mu bya misango you people mwabayingira mu buli nsonga mujja kujaguliza ne maziga nze mbalaba kuba wano logic yakola singa fayire ejja ne bakugamba nti omuntu ono mutwe gwe mulamu tosanyuka buuzo omukazi kye yali amu-accusing ekyenjaga kuba kyekikuyisaawo mu kooti osobola okugamba nti naliko enjaga ku mutwe ne mukyala wange yali agimanyi nti njinywa bwe namala okubamu ekibaaba nze saamanya nti ngenze mu kisenge ky'abaana kuba obujulizi we buli abaana bagamba nti baakulabanga ng'otoga omulala kati mwe omanyi muyingira mu bino nga tolina wadde ebbaluwa y'abatiisimu olw'okuba mwamanyira okubeera ababuyabuya mwagala 23 minute news naye nga mutwe temuli kantu sit down otegeere biki byolimu kubanga mugenda kujaguliza mu maziga nze mbalaba kuba kino kibadde kibayamba akishwale ndi mukopa wa advice kuba kati mbakubira indicator mulabe gye mulabe gavumenti gye batwala gavumenti bwe mala okukakasa nti omutwe gwo mulamu emisango bengi kuyingizaamu direct nti wagikola otegeera maximum penalties this era mwenna abazanyira ku baana b'abendi abato this must be a warning nze mbabuulira this must be a warning and a study to you nti maximum sentence ku musango gw'okuzanyira ku mwana oba mweyagala oba kuleepinga is death bajja kateeka ku fayiro yoti omutwe gwo gwali mulamu tewali ekisikyuzi ndala nti nali ntamiddemu
omubuyabuya wakuno n'akuŋŋaanya kamera hajati yali atulimba ekyenjaga mwebuuze lwaki kyavuddemu omuntu bamuleete direct indicator zikuba nti justice ajja kubeerawo mwe muleekaane